Kitongole ekivunanyizibwa ku bigezo eby'amatendekero ag'emikono ekya Uganda Business and Technical Examinations Board kifulumizza ebyava mu bigezo eby'emikono eby'eddaala erisooka eby'omwaka oguwedde nga bino nno biraga nti abayizi beeyongera okukola obulungi bw'obageraageranya n'obw'omwaka ogwa 2008 wadde ng'amasomo aga ssaayansi ssaako n'okubala go gongedde okukolebwa obubi. Ebyava mu bigezo bino bikwasiddwa Minisita ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga Janet Kataha Museveni nga bali wali ku ofiisi ya Ssaabaminisita wano mu kibuga Kampala. Abayizi 5250 mu mwaka oguwedde beewandiise okutuula ebigezo by'emikono eby'eddaala erisooka ebikolebwa abayizi naddala abamaliriza ekibiina ekyomusanvu ne bateeyongerayo nga ku bana abayizi 4895 be baatuula ebigezo bino. Ku bayizi 4895 abaatuula ebigezo, abayizi 1412 baayise bulungi nga baakufuna amabaluwa agabakakasa mu masomo ge baasomye ate bannaabwe 728 balemeddwa okufuna obubonero obwetaagisa okubawa amabaluwa. Bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde abayizi ku mulundi guno beeyongeddeko okukola obulungi n'ebitundu 4 okuva ku bitundu 80 okutuuka ku bitundu 84 nga bwe baakola omwaka gwa 2018. Kategori gitufulumiza leero y'abaana baffe abava mu kibiina ekyomusanvu ne bagenda mu bino emisomo gino eby'emikono n'ebyobusuubuzi. Bagenda mu masomero ge tuyita community polytechnics. Ate tubaddemu ne gurupu endala eyo ya abaana baasoma ne bamala ne bafuna certificate esooka ne bagenda mu kukola kati babadde bakomawo okuddamu kukola certificate endala ebakkiriza kugenda ku diploma. Bw'abadde afulumya ebyava mu bigezo by'abayizi b'emikono ku ddaala erisooka Onesimus Yesija ategeezezza ng'okweyongera kw'abayizi okukola obulungi bwe kivudde ku baana beeyongedde okwettanira amasomo g'emikono olw'abazadde okuzuula omugaso gwe galina mu kukulaakulanya eggwanga. Ne ku mulundi guno abaana b'obuwala babadde batono nnyo bw'ogeraganya n'abalenzi nga wano abakulira ekitongole ky'ebigezo by'emikono bategeeza nga balina essuubi nti abaana b'obuwala gye bujja bwakweyongera okwettanira amasomo g'emikono. Nti bwe twatandikira wasanga abaana nga bali babiri bali basatu naye kati bw'osanga nti tugamba ku bawala babadde 9 n'omusobo olaba nti batandise kukola ki kujja ebintu byonna tubeera as fast as we think naye tulowooza nti abaana abawana b'obuwala batandise kujjako waliwo koosi ze batanajumbira nnyo nga bwe guzze kuba mu bigezo ebirala ebize bifuluma ne ku mulundi guno amasomo ga ssayansi n'okubala ge gamu ku gammeza abayizi nga gye bujja ekitongole kya Ubute ku kirowoozo okukyusa mu bisomesebwa eri abayizi mu matendekero ag'emikono. Naye tulowooza nti tujja kukola kantiteeke mu lumu oluzungu ekituyita trade mathematics, applicable mathematics ekola ku bintu bye bakolako. Oli omuntu bw'aba ali mubazi waliwo mathematics gyakola ki gyayetaaga tayetaaga ate nene ey'okubala bintu bingi. Bw'abadde yakakwasa ebyava mu bigezo bino Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni ategeezezza ng'amasomo g'emikono bwe galina okusibwako essira singa eggwanga liba lyakumalawo kizibu eky'ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka. But if many of our young people, along with the academic education they receive in our high institutions, can at least get the hands-on skills, they can use the land we have and employ themselves and employ others. Ku baana 5252 abeewandiisa okutuula ebigezo by'amatendekero g'emikono abawala baliko 991 ate ab'obulenzi 4206 ng'omuwendo gw'abaana b'obuwala gweyongera okwesala okutuuka ku bayizi 496. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukulumu.